WINNIE asibisizza taata wa muwala we. Weebale kubanga weekomera ku Legit TV 256 we tukuwa amawulire agafa ku ba celebrities bo nga wano tugakuwa mu bujjuvu era nga nsaba otuule okkalire osobole okunnyonnyoka n'eggulire ery'olunaku olwaleero. Ntwala omukisa okubalamusako mwenna yonna gye muli, abato, abakulu, abaami, abakyala, mujje abalejjo gyonna gye mukola era nga nsaba Omukama ayongere okuba ng'ate abakwasizaako mu mirimu gyammwe. Gwe wenna abadde tannaba kuba ng'osubscribinga, nsaba ate onyige wali mu kapeesa osobole okuba nga weeyunga ku mukutu Legit TV 256. Olunaku olwaleero njagala ffenna tunnyonnyoke lino eggulire erikwatagana ku muyimbi waffe WINNIE. Ffenna tumumanyi nga omuyimbi ayimba obulungi ng'ono ayina eddoboozi ng'era bw'atandika okuyimba toyagala alekeraawo. Ono munnaye ye ayimba ng'ennyonza. WINNIE akayimba akaasooka okumutunda oba ffenna akayimba ke twasooka okumumanyirako kaali akayimba akaamusawo nga mwattukana akayimba ne bw'oddamu n'okakuba zino essaawa owulirira ddala ng'akayimba kakyali hiiti ate ng'era kakyali fresh. WINNIE mukyala mukozi era nga music industry bingi nnyo by'afuniddemu era nga bw'ogeraageranya n'obulamu bwe obw'emabega olaba nga music industry ate erina w'emutuusizza. WINNIE tumumanyi era nga mukyala muzadde era ng'ayinayo omuwala amanyikiddwa nga Destiny Mirembe era nga WINNIE ayinayo ate n'omwana omulala kwe tugamba nti oba yamwadoptinga kale nga yafuna olukkusa okuva mu mateeka okuba ng'ate avunaanyizibwa ku ono omwana. Noolwekyo WINNIE muzadde mulungi. WINNIE obulamu bwe obwa relationship oba obw'omukwano bubadde tebuli nnyo mu social media era nga munnaye tebimanyikiddwa nnyo bulungi naye nga nkuzaako kaawe emabega ono yaddetingako ko n'omuyimbi ayitibwa Chosen Blood nga wabula birabika tebyagenda bulungi. Ka audio akamu kaafuluma nga WINNIE yeemulugunya nga Chosen Blood bw'atakwata masimu ge era nga Chosen Blood bw'amuleetera okuwulira nga ye alinga amukwana. Era WINNIE yawunzika ng'agambye nti newankubadde ayagala nnyo Chosen Blood nti ye era amutadde. Wabula ate waliwo ne ka audio akalala akaafuluma nga omwami atamanyikiddwa naye nga yeeyita mwami wa WINNIE yali awooninga oba tugambe nga alabula Chosen Blood okumuviira ku mukyala we. N'agamba nti ye tasobola kuba nga ateeka ssente mu mukyala ng'ate oli amuliira mabega wa kateni. Munnaye ng'oyinza osanga kye kyaviirako Chosen Blood okuba ng'ate yeesonyiwa WINNIE wabula currently WINNIE adeetinga omuyimbi amanyikiddwa nga Lord Sunny wabula nga tusuubira ebirungi okuva mweno relationship. WINNIE ffenna nga bwe tumanyi nga bwe nagambye mu ntandikwa nti mukyala muzadde. WINNIE n'ebbanga lyonna ly'abadde mu music industry, ebbanga lyonna lye tumutegereddeko ye ne muwala we. WINNIE tewali lunaku yali avuddeyo n'ayogera ku bifa oba ku bikwatagana ku taata w'omwana we Destiny Mirembe era ng'abantu babadde balina ebibuuzo bingi ku eno ensonga nga bagamba lwaki WINNIE tayogera ku bikwatagana ku taata w'omwana we. Wabula WINNIE mu interview z'abadde akola ng'ono buli wamubuuza ku bikwatagana ku taata w'omwana ng'ono ayanukuza obusungu nga mwattu buno obusungu buwagala n'akambe kwegamba nga bw'obuuza ku WINNIE ebikwatagana ku taata w'omwana we oyinza okuvaawo nga ate weewangulidde oluyi. WINNIE emabegako awo waliwo interview emu gye yaliko ono nga baamubuuza ku bikwatagana ku taata w'omwana. WINNIE mu busungu obungi n'ayanukula ng'agamba nti ye engeri gye kiri nti ye yazaala omwana era ye yamwesindikira nti ye yalayira okuba nga talikkiriza taata w'ono omwana okuba nga afuna olukkusa oba nga afuna akakisa akalaba ku muwala we. WINNIE n'ayongera n'agamba nti ye ne weekiriba nti atwaliddwa mu kkooti nti waakiri mu kkooti bonna alibakubaakuba ku lw'omwana we era nga
tayagalira ddala muntu amubuuza ku eno ensonga nga kyandibanga nti taata w'omwana ayinza okuba nga ayina ekintu ekibi kye yakola Nwagi ekireetera ate Nwagi okuba nga ayina obusungu eri omwami oyo. Winnie Nwagi n'ayongera era n'ategeeza eggwanga ng'agamba nti ye ajja kufa n'omuntu yenna amubuuza ku bikwatagana ku taata w'omwana we era n'asaba social media bave mu nsonga z'abaagalana nti ye y'amanyi bw'atambuza obulamu bwe n'omwana we. Winnie Nwagi ayongedde n'agamba nti taata oyo taata wa Destiny Mirembe nti olukusa olw'okuba nga ayitibwa taata lwamugirwako olw'ensonga nti teyalaga kifaananyi kirungi nga taata yenna kyaba alina okulaga era n'agamba bw'oba tolina buvunaanyizibwa eri mwana wo obeera oli loosi kwegamba ng'ategeeza nti taata wa Destiny Mirembe ye amulaba nga loosi olw'ensonga nti teyasobola kuba ng'ate atwala obuvunaanyizibwa eri omwana we. Winnie Nwagi bwe baamubuuza ku nsonga ya muwala we okuba ng'abanja taata we, Winnie Nwagi n'ayanukula n'agamba nti muwala we tasobola na kutandika tasobola na kufuna ngeri yonna gy'atandika kuba ng'abuuza Winnie Nwagi ku taata we olw'ensonga nti Nwagi yamugamba nti ye ye maama era ye ye taata. Era Winnie Nwagi n'agamba nti ye abeereddewo omwana we era amulabiridde okutuuka mpaka w'atuuse nga talina buyambi bwa taata. Winnie Nwagi era yayongedde n'agamba nti yasuubiza muwala we okumufunira taata asobola okumufaako. Era Winnie Nwagi n'agamba nti ne bwe kiba kitegeeza kufuna basajja abangi yagambye nti ajja kunoonya mpaka waafuna taata asobole okuba nga avunaanyizibwa ku mwana we. Winnie Nwagi mu bukambwe obungi era n'ayongera n'agamba nti ffe aba social media oba bonna abamuwuliriza bakitwale nti omusajja yamurepinga oba tugambe nti yamukaka omukwano. Kino kyo kyabadde kya busungu bungi. Winnie Nwagi era n'agamba nti talisonyiwa musajja ono nti era ye yamulekera Katonda yaba amusonyiwa. Aba social media bwe bamaze okuwulira ebigambo bino oba bwe baamala okuwulira obubaka buno Winnie Nwagi bwe yasindika ng'ali ku interview eno, aba social media baagamba nti ono omusajja taata wa Mirembe Destiny yandivuddeyo n'aba ng'ate yeetondera Winnie Nwagi olw'ensonga nti amaziga ga Winnie Nwagi gandimugoberera na oba oli awo muwala we yandikula nga ayina ekifaananyi ekibi ku basajja. Kaakati nga tuzzeeyo oba kankutwale ku ludda lwa taata oba agambibwa okuba nti ye taata wa Destiny Mirembe. Ono nga ategerekese nga BIZZY NATEETE era nga ono naye alabika ng'ate muyimbi kuba ayinayo akayimba akayitibwa yeeyita mulokole n'obulala obuyimba obuli awo newankubadde abadde tannaba kuba ng'ate amanyikibwa nnyo wabula nga tumutegeredde ku nsonga ya Winnie Nwagi. BIZZY NATEETE ono yavuddeyo ku social media ku mukutu ogwa TikTok ng'agamba nti ye ne Winnie Nwagi baali beeyagala edda era nga balina omukwano mungi era n'agamba nti ye yali asoma naye Winnie Nwagi yali mu vaaka ya senior 6 we yafunira olubuto. BIZZY era n'agamba nti ye baafunamu obutakkaanya Winnie Nwagi kwe kumunyiigira ate n'aba nga ava mu bulamu bwe. BIZZY ayongedde okugamba abantu ku social media ng'agamba nti ye munnaye muwala we amwagala nnyo era yandibadde ayagala Winnie Nwagi amweyo akakisa ak'okufuuka taata omulungi. BIZZY ayongedde okulaajanira Winnie Nwagi ng'amugamba nti ye tayagala mwana we akule ne step father era nga ayagala omwana we asobole okumanya nga ye taata we. BIZZY mu nnaku ennyingi ayongedde okulaajanira Nwagi amusonyiwe era n'agamba nti ensonga zaabwe baziggye mu public oba mu social media basobole okuba nga bazitereeza nga bo abantu. BIZZY NATEETE oba amanyikiddwa nga taata wa Mirembe Destiny muwala wa Winnie Nwagi ono
yalabiddwako ng'agenze ku maka ga Winnie okubanja omwana we. Ono yabadde ku kikomera kya Winnie nga alaaja era ng'agamba nti Winnie amulage omwana we, wabula nga ono Winnie yamuyitidde poliisi ate eyamuggyewo era n'asula mu kaduukulu. Bino byabadde bya buswavu nnyo. Era ono BIZZY NATEETE yamaze n'avaayo ku social media n'awandiika ekibaluwa ekiwanvu ennyo. Ekibaluwa njagala nkibasomere nga bwe yakiwandiise nneme kugattamu ebigambo ebyange. Ekibaluwa yawandiise ng'agamba nti a few years back I fell in love with a beautiful woman called Nakanwagi Winnie oba Mami Destiny. Abangi gwe mumanyi nga Winnie. N'agamba nti I was still studying nga ye ali mu vaaka ya senior 6. She got pregnant ne tuzaala omwana waffe ayitibwa Destiny Mirembe Sewati. Oluvannyuma bingi ebyatuukawo wakati waffe. Munnange oyo n'annyiigira bubi era ne twawukana. Yasigaza omwana naye nga ŋŋenda ne mulabako era ne muwa ne keya. Wayitawo ebbanga Mami Destiny oba Winnie n'afuuka star ne ssente n'akwata, which is okay. Okuva olwo yaŋŋaana okulaba ku mwana ne mu mawulire n'anjogerako nga bwe siri wa buvunaanyizibwa. Ono n'ayongera n'awandiika n'agamba nti I decided to stay silent, y'ensonga lwaki abantu bangi omuli n'emikwano gyange emingi babadde tebamanyi nti Destiny mwana wange. Juzi I went to see my daughter. Nwagi n'ayita poliisi era ne bankwata ne bansiba ng'obutambi bwe bulaga mu social media. Abantu abangi bambuuza lwaki njagala kutwala omwana okumuggya ku maama we naye ng'ate ekyo si kituufu. Nze kye njagala kwe kubanga nsobola okufuna olukusa oba omukisa okuba nga nsobola okuba nga ntuuka ku muwala wange. Ono yagambye nti ekyo kyokka ky'ayagala. Wabula nga mpunzika eggulu ery'olunaku olwaleero. Ffenna tetumanyi kituufu ki ekiri mu makati g'abano kubanga n'abamu babadde bagamba nti kirabika nga BIZZY NATEETE yandiba ng'ali mu sitanti. So tetunnaba kakasa oba kituufu ye taata wa Destiny Mirembe, wabula tujja bba nga tukwongera ebisingako awo. Njagala nnyo okutwala guno omukisa okwebaza abasingle mother mwenna yonna gye muli. Mwebale kubanga mwagala nnyo abaana bammwe, mwebale butasuulawo baana bammwe, mwebale kufuuka bataata eri abaana bammwe n'okubalaga omukwano. Ate era njagala otwala omukisa okwebaza abasajja mwenna nga tolina ssente, toli mu mbeera nnungi, nga mwafuna omwana oba wazaala omwana nga yajja nga mistake oba yajja nga teweetegese naye ate n'otwala obuvunaanyizibwa n'ogamba nti kanfuuke omusajja ndabire omwana wange. So eno emboozi njibalekedde musobole okuba nga mukomentinga mu comment section. Owe endowooza ekyo ky'olowooza ku relationship eriwo wakati wa Winnie ne taata w'omwana wa enteesayo. Mwebale kubanga mwekumira ku MUKOOTI Legit TV 256. Gonna agasingawo tusisinkane mu video yaffe eddako. Mwebale kuwuliriza, musiibe bulungi.